Kyagulanyi lwe yadduka okuva mu Uganda okutaasa obulamu bwe, twali tetumanyi okusinziira ku byayogerwa naddala bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya oba opposition ne NRM, twali tetumanyi nti oba awayinza okubaayo ate omuntu omulala ayinza okudduka okuva mu Uganda n'agenda okutaasa obulamu bwe. Naye enjerega gye baajeregangamu Kyagulanyi ne batandika okubeera nga bamulanga obutiitiizi, yandibaddewo nga bwe nkutegeezeza nti teri yasuubira ku abo abaali boogera abalabira okumpi nti wayinza okubaayo ate era abalala abadduka. Tikyagulanyi si ye yali asembyeyo, waliwo abalala abakyadduka, already waliwo abatandise okubeera nga bava mu Uganda bagenda. Okuva lwe twafuna amawulire nti Ssemujju Nganda lwe yagenda e Mecca teyadda mu Uganda era n'akakasa nti aliko we yeekukumye ku ggwanga ery'oku mulirwano, mbu akyamala kwetegereza mbeera eri mu Uganda. Kano kabonero oba oli awo nga bwe nkutegeezeza nti abalabira okumpi bayinza okusigala ng'era bakyasaakaanya, oyo kati mbega, oyo kakati ali ku mirimu gya gavumenti, era nga bwe bibeera. Naye munnange, ekyo ekikolwa kyongera okujustifyinga ensonga ya Kyagulanyi, tewali ali safe. Kakati wano gwe twogerako yali mubaka wa Kira Municipality Ibrahim Ssemujju Nganda, era nga kyebuvuddeko yakakasa nti yali avudde Saudi Arabia gye yali agenze kuwumula, era nti kati essaawa eno ali ku mugamu ku mawanga ag'oku mulirwano. Katusuubire nti tebaamunoneyo nga Dr. Kizza Besigye bwe baamunona, yadde ye yali tadduse, naye kati ono ali mu exile. Kitegeeza nti kati officially tulina abantu babiri wano mu Uganda abalangiridde nti bali mu exile officially. Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yasooka okudduka mu ggwanga, abamu ne baseka. Essaawa eno abaali baseka batandise okutegeeza nti munnange, obulamu kikulu, era okwetegulamu oba okudduka tekimenya mateeka oba tekiraga butiitiizi. Nedda, walina okubaawo embeera bw'etyo okusinziira ku situation eba eriwo, naddala okutaasa obulamu. Era abo ababuyabuya kati nga ababuyabuya nga Muyanga Lutaaya abatasobola kutegeera nti ddala Muhoozi abakukwata ku Kyagulanyi yali mukoze n'ebitayogerekeka, be bagamba kati mu Kyagulanyi abakusigala Muhoozi okumukwata yali mukoze eki, alina kye yayinza okumukola, tebamanyi. Basajja kifaananyi kimwe balabira Kyagulanyi. Okusigira ekifaananyi ekitonotono gwe teeberezaamu okufuga eggwanga emyaka 40, omusajja najja n'akwesimbako mwe gwe muyita omuyaayi, gwe musiiza enziro ne mugeza kutegeeza nti yali munyiwanja g'oyo muki, najja n'akukuba akalulu n'enkoona n'enywa n'afuna ebitundu ebisoba mu 7, n'olema yadde n'okuweza obululu 1,300,000, ate nga mu obwo bw'ofunye mulimu ne bw'omutiikinze nga mwerikoodinga obutambi. Kitegeeza nti ebirooto byammwe byonna eby'obuganzi kasookedde nga mulwanyisa opposition ey'ekikwangala ne mugezaako okuteekawo opposition eyammwe, ne mugezaako ku-infiltratinga plan za opposition, mugezaako kulabisa ba revolutionaries abaali babaddewo okwo ne mubalemesa, kandi mubajja ku mulamwa nga mwefuulanga abatalina makulu. Katugeze kati nga Dr. Kizza Besigye nti yajja n'omulamwa gwe, naye ne gavumenti n'eyingira mu kintu kino ekisensera paka Museveni lwe yeewaana. FDC ntuula nabo bannadala Mafaabi n'abalala. Ye musajja wattu Dr. Kizza Besigye ne basindisa luti, okitegeera, naddukira e Katonga. Naye kakati ebyo biwanvu kubanga waliwo
bo abakikakasiza ddala bwe batyo nti nedda oyo mbega oyo kikati tubireke kuba tetwagala kkayanira ebyo biyinza okuba nga biri waggulu wa kutegeera kwaffe. Naye kati twogera ku bantu abazze era nga nze okutegeera ekintu n'enkidinawunsinga Kyagulanyi amala kidinawunsinga naye Kyagulanyi waba tadinawunsinga nga Dr. Kizza Besigye era nga ne mu campaign baafuna mujjukira bulungi nnyo lwe baasisinkana n'ekibiina kya Dr. Kizza Besigye Winnie Byanyima yaliwo ne basonda ne ssente za campaign ne bazimukwasa. Kakati bw'aba tavangayo kudinawunsinga Besigye zisobola nange kuyimirira wano ne ngamba nti mumulaba oyo kiba kitegeeza nti ate n'oli oba tomukkiririzamu kubanga ye tavangayo kukyokola kukyogera. Okitegeera kye ggamba ate ng'oli amutegeera nnyo okusinga ffe. In fact twamutegeerera ku ye mu byobufuzi ng'oggyeko ebyokuyimba. Kakati eyo saagala kugenda mbadde njagala kusigira ekifaananyi lwaki saagala kugendayo byekuba biri waggulu wa kutegeera kwaffe. Bibimu kubeeretera okubeera awo twogera kino na kiti nituva ku mulamwa ogw'okununula eggwanga. Kakati mbadde nkyakunnyonnyola nti General Museveni nga amaze okubeera nga akakasa nti opposition era yagizingako, waliyo abantu bamanyi nti bano bo kati nga Kyagulanyi akimanyi bulungi nti ono tayagala ssente, ayagala buyinza. Kubanga ssente Museveni ze yeesiga okuwa tukalinaga nkuwa obuwumbi bumeka, 100 Museveni abuwaayo 10. Bw'oba owakana tunuulira ssente ze yateeka mu campaign goza zaali obuwumbi bumeka, abukuwa. Kati omuntu ali ku mutendera gwa Kyagulanyi abumuwa, kikwata ziizo genda. Kakati Kyagulanyi mu kubonaabona okungi kwe yayitamu mu kalulu n'okututegeeza obubaka bwonna bwe yatutegeeza nga ne bannayuganda essaawa eno abamu bakyamuŋoola, bw'atyo yadduka mu ggwanga ne bamujerega lwaki adduse. Kati gy'agenda okukabangiza eyo, naye njagala okubuulira nti already abantu bamaze okumweyungako nga badduka mu Uganda. Ibrahim Ssemujju-Ŋŋanda ojja kgenda okulaba nga waliwo n'abala. Kati okudduka kwa Ssemujju-Ŋŋanda waliwo abagamba nti oyo mbega ali ku mirimu gye gya SFC. Mujja genda okulanga n'omulala yeemulula. Bino byonna confirmation nti ebyaliwo ku mirembe egiri gye boogerako Museveni we yabeerera mu nsiko, ba Dr. Samson Kisekka n'abalala bangi nnyo abaali mu ggwanga erya Kinyaawo, abaali mu exile baali bangi nnyo. Kakati njagala tugende nga tutegeera nti ebintu bigenda bidda gye byava, tudda mu fashion enkadde ziri ezaaliwo, bo bano zibagamba ezaali embi ennyo, kubanga General Museveni awakanira ddala nti omulembe gwe tegulinga gwa Amin, tegulinga gwa Obote, awakana. Kakati njagala tujjeyo obubonero obulaga nti ddala butuufu eyo gye tuli. Kakati Ssemujju-Ŋŋanda yagenze okudisclose nga gye buvuddeko, nyinza okuba bino mbyogedde leeti nga njagala okukakasiza ddala nti ddala abeerayo anywererayo mu exile, kubanga nalabye yaggulawo omukutu gwa TikTok, ndowooza kwayagala osinziira okubeera ng'ayogera. N'obutambi bwe yalikodinga bungi nnyo bwe baamukwata nga akolokota gavumenti mu ngeri entuufu. Naye kirabika ndowooza n'alabika nga alaba ayinza obutasurvivinga basement oluvannyuma lw'okukwata munywanyi we acting president owa PFF Erias Lukwago. Kati n'alaba ebyatuuse ku Muwanga Kivumbi oluvannyuma lw'okuteebwa, kumpi yamala emyezi 7 mu nkomyo. Kakati ate olwabadde okuteebwa tewaayisewo yadde n'ennaku 2 n'akwatibwa, n'addamu okubeera ng'akwatibwa. Kakati awo n'alabira ddala nga kakati ye ategeeza nti political landscape ya Uganda fundamentally ekyuse mu myezi 5. In fact
obubaka yabadde abuweereza Muwanga Kivu nti mu myezi gy'amazeeyo mu kkomera egyo emyezi gya 57 nti bikyukidde ddala ebbanga lyamaze ekitalya Muwanga Kivumbi ebintu bikyukidde ddala era obubaka bwe yatadde ku mutimbagano yaga nti my brother Muwanga Kivumbi ebbanga lyomaze ekitalya mu kkomera emyezi egiri mu 57 mbu waliwo new order eno era nga essaawa eno kati yeri mu Uganda. Gwe bw'ovaayo n'okulitisizinga oba n'oyogera ebyo by'olaba ebikyamu ku bammemba aba famire ya Museveni kiba kitegeeza nti obeera toyagala ggwanga. Ekintu kyo nakyogerako bw'ovaayo n'okulitisizinga oba n'oyogera gwe by'olaba ebitatuukiridde ku bammemba ba famire ya Museveni ekyo bakivunjisaamu nti kyenkanankana n'okubeera nga toyagala ggwanga Uganda era eba criminal offense bw'atyo bwe yawandiika Ssemujju bwe yawandiise ng'ali mu exile bajja kugamba nti self imposed exile bwe bajja okwongerako kakati so nga ate bwadda wano era asobola okukwatibwa tetumanyi intelligence omanyi kati jjukira nti nabo bennyini balabula nti bannange wali wadde ogero wali wadde weemulula abasajja baagala kukukwata ng'olina okwemulula naye nina ekintu kye nali nayogerako emabegako eri nti state litwale ng'eggwanga Uganda gavumenti gitwale nga ka gavumenti aka NRM aka Museveni mu Uganda state kakati ate ka gavumenti aka ka NRM ne wabeerawo bannyiniko bwe ba famire ya Museveni taata maama omwana bawala baabwe ne bwe bityo bakoddomi nti betwali badde tulowooza nti be basingayo obutono kubanga bwe twogera mu NRM baateekamu abalala bangi be babuzaabuza kakati bo kafamire kaabwe ako kalina ekitiibwa kye kagala okweyambaza okubeera nti nno ye Uganda era nti bo ekitiibwa kye balina nti be bokka abaliwo be balonde abasobola okututuusa mu promised land nti be bokka Museveni lwe yajja bw'ati kakati awo Museveni Mukama Katonda yamutwanga ekirabo then mutabani we alina okujja then ne mutabani n'aleeta muzzukulu wa Museveni n'abalala bali awo mu layini beetaddewo baagala okikola nga North Korea bwe kiri nti kati bo ye Uganda be batutegeerera be bamanyi buli kimu okitegeera era abo boogera ku sovereignty nga boogera ku foreign interests baba tebaagala ezo foreign interests ze boogerako zikyankalanye ekibalo kyabwe ekyo kafamire kaabwe ako bo ke balabanga Uganda kakati bw'atyo Ssemujju agamba nti muzungu colonial law amateeka g'abazungu ag'abafuzi b'amatwale kakati baga replace nga mu kifo kyagwo kati waliwo traditional oba mob justice yeriwo empamba gye bawambamu nga wobalaba naawe bakusindikira ensegane zikuyoola era bw'atyo ng'ategeeza nti security agencies bwe batyo kati engeri bwe bakwata suspect bamukwata ne bamuwa military bamukwata ne bamuwa military nga tetunnaba kugenda mu bino ebyaffe ebiri formal oba legal process ebyamateeka osooka n'obulamuuko n'ogenda mu basement n'otulugunyizibwa n'obeera eyo ng'olinga ali mu kiziiro teri muntu ayinza era ngenda dde abantu nga bakomentinga naye kye bayita okubeera mu kutulugunyizibwa
obeera oli awo ng'olinga ali mu kiziiro omanye essaawa yonna osobola okufa, baba kututte kufa. Era bangi bafiiriddeyo ne babasula mu asidi ne babatuwa zigoonya ne zibalya. Kati babira bakututte mu kufa. Kati mu mbeera efaanagana bw'etyo ye agamba nti eyo ye new order, nti poliisi ne bwe ba yekutte, poliisi esooka kutwala mu military ne kuhanding over eri military oku undergoing okuyita mu kye yayise Bachwezi prison initiation ceremony. Bachwezi prison initiation ceremony bwatu bwe yakiyise mu basement gy'olina okusooka. Kati byonna bikyuse, bikyukidde ddala, so ng'ate oba oli awo poliisi bwe yalize wali badde ogamba poliisi kasayina eze, oyinza n'okuddukirako poliisi ng'ofunye obuzibu, poliisi esobole okutaasa. Kakati essaawa ya kakati si kyangu muganda wange, si kyangu. Kakati munnange bw'atyo ali wano mu East Africa, tali wala nnyo Ssemujju Nganda, yadde nga teyayogedde ensi mwali naye bannaffe bayinza otugamba tumanyi waali, tuyinza omunonayo kubanga yonna yaabwe towakana, yonna yaabwe. Kale bw'atyo yatugenda nti ali mu neighboring country trying to learn them, agezaako kumba okubasoma. Mbwagenda kuyita mu looya we Medard Lubega Sseggona okubeera nga atusindikira list y'ebyo by'abasomyeko. Medard Lubega Sseggona ajja kuba akyagisoma. Kakati Ssemujju Nganda tumulabye ku bintu byayogedde ebingi, ebimu ku byenyinza okugamba bye yali ayogeddeko, ng'oggyeko bino ebya Sudiru, kubanga Ssemujju Nganda yabuuza Museveni aveeyo atubuulira amazima. Ebizimbe Sudiru ebyo gavumenti kwepangisa zi offices ebyani, atubuulire nti bibye kubanga bapangisa ku buseere nnyo, ate balina gavumenti offices balina zipangisa ku bizimbe ebyo. Ssemujju Nganda yabitugamba nti bizimbe bya Museveni era nti bakola obuwumbi n'obuwumbi buli mwezi, gavumenti bw'erina okusasula ku bizimbe ebyo buli mwezi. Kakati Ssemujju Nganda era y'omu gye buvuddeko yayogera ku nsonga emu ku zimu ku z'amakulu ze era yayogeddeko, ng'ayogera ku musolo gavumenti gwegenda okubigika abantu, kubanga yagamba nti bajeti ey'obuwumbi ekina eya trillion, si buwumbi, fact trillion 84.3 trillion budget, nti nga esinga obungi sente ezisinga obungi kwezo bazijja mu kwewola n'okujjamu, ezimu bazijja mu domestic financing, nti zino zigenda kuba zistraininga nnyo, zigenda kuleega enkaka abawi b'omusolo. Gavumenti egenda kuteekako emisolo minene nnyo, so nga ate naziri ze yeewolera sitirufu abakola ki, abasasula. Nti gavumenti yeegezaako okwedifendinga nga bwegenda ziteeka mu byobulamu, ebyenjigiriza, infrastructure, naye ate bw'otunula olaba nga tewali kibadde kikolebwa, obuuza nti mu bbanga liri lyonna mubadde mwewola, mubadde mukola buli kimu, mubadde mukola ki? Kakati bw'atyo Ssemujju Nganda ng'agamba nti sente ezo nga ezisinga obungi, kubanga ye Ssemujju Nganda agamba nti zibasuubira okukuŋŋaanya wano ziri trillion 39, bw'atyo bwe yagamba okufinansinga budget. Kati ezisigadde zonna balina kwewola neewole, balina kwewola neewole, naye byonna ebyo nazino zennyini trillion 39 gugenda kuba mugugu munene nnyo eri
bannansi abo b'omusolo so nga naziri balansi asigaddewo nga bamwewoze nazo ffe tulina okusasula. Wabula ekikulu ekiri mu kwewola okwo nti ezo ssente ze beewola nti ojja genda okwesanga era nga bwe kiri nti nawana e Uganda waliwo abawola gavumenti. Ekyo nasigala nkyebuuza, nasigala nga nkibabuuza ebbanga lyonna era nkyakibabuuza, be baani abo mulowooza abawola gavumenti? Kati gwe olaba abantu balemera mu buyinza, kumbe gavumenti baagiwola omusimbi era ng'omusimbi ogwo baaguteekako emyaka n'emyaka nti mu myaka bwe giti bali babazimazeeyo ate bo basigala bakyagiwola nga bwe tuwa emisolo bwe tuwasasula ssente ate be bennyini tebagenda kukola loosi kubanga be babeera ne ssente z'eggwanga be baziraba, tebalina we bakolera loosi. Tolina weoyinza kugambira kasolo nga nti balina amagye era nga obuyinza babulina, ssente wali mu Bank of Uganda be babeera bakontrolinga ekintu kyabwe, babeera bakikontrolinga. Kakati ebintu ebifanaganako bwe bityo bye bireetera okubeera nti singa omuntu nga Kyagulanyi abazze nga balabira ddala nti katono abantu bamukkiriza era alina obusobozi okubeera pulezidenti okutwala eggwanga lino, y'ensonga lwaki okiraba nti bajja kuba abantu okutuuka okubamenya amagumba olw'ensonga nti bano balina ekintu kye baateekawo ekyo eky'okwoza ssente mu Uganda n'okubeera nga baagiwola, balina buli kimu baakyezza, ebyobugagga byonna buli kimu balabira ddala nti babeera bavudde mu ki. Y'ensonga lwaki okiraba nti bano mu ngeri gye baakikolamu baakikola nti kisingako ku sayidi yaabwe okubeera nti abantu ab'omu sayidi be bagenda okubeera nga bafuga Uganda ebbanga lyonna era abo balina kuva mu layini eyo eya Museveni. Kiva yatugamba mu COVID bw'atunuulira bizzukulu bye alabamu bi Museveni ebyenkya. Kakati ensonga eyo ekyaleetera bannayuganda bangi ennyo okubeera nga badduka mu ggwanga muno bagende, olw'ensonga nti bano si beetegefu kubeera nga bafiirwa ekintu kyabwe kye bazimbye kye basuubira okuba kye bagenda okulyamu ebbanga lyonna. Kati gwe munnansi ali okitegeeza ki? Kuluma gwa waggulu n'ogwa wansi gyonna n'ogirumira kumu n'okwesiba ezisukka mu bbiri bw'oba onoonunula eggwanga, kubanga ebyo byonna bitegeeza kubeera nga bikolebwa ku expensiyo gwagwa value bali bo bongera kugaggawala na kulinnya value. Gwe gwagwa value gwatagenda kusoma, gwatagenda kuba na bya bujjanjabi, gwagenda okutambula ku nguudo embi, gwagenda okubeera awo bw'otyo bakupimirako bupimizi. Ekyennaku abakupimirako bo baavaawa, bali entitled ku bintu by'eggwanga, babawamba biwambi ku kifuba na mmundu. Bagamba nti ekiyita wansi otega wansi, ekiyita waggulu otega wansi. Ate era okulwanirira obusika kikulu nnyo. Uganda nga gye ne Museveni bwe yagamba nti ky'ekyobugagga kyalina kye yali ategeeza ebyo nga bye mbikunnyonnyodde. Bannayuganda naffe Uganda gye tulina ky'ekyobugagga kyaffe ekisingayo. Kitegeeza tulina okukola obutaweera okulaba nga Uganda tuginunula.